Tukyali mu lukiiko lwa Buganda abataka mwe batabukidde omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga nga bamusaba era nga bamubuuza wa Ssaabasajja Kabaka gy'ali naye nga atamwa maaso. Katikkiro Mayiga akiguddeko olunaku olwaleero mu lukiiko lwa Buganda. Abataka batabuse bambadde bambanja Ssaabasajja Kabaka era tetumanyi lwaki Katikkiro takwata Ssaabasajja Kabaka n'atubulira wa ewatuufu gy'ali n'ava mu bintu byalimu eby'okwebuzaabuza n'ebyokulowooza abantu nti nno tebasobola era bo tebalina buyinza bubanja Kabaka waabwe. Tukimugambye nnyo ekintu kino naye Katikkiro Charles Peter Mayiga yeefudde nampulirazima, tayagala kumanya, tayagala kuwa abantu kitiibwa, alowoozezza nti nno Buganda agenda gifuula nnyini waayo era nti yalina sse erijoogerako. Bannange Katikkiro Charles Peter Mayiga ebintu by'olabanga ebitasoboka, ebintu by'oyisaamu amaaso, ebintu byagala okutwala nti bannayuganda babiveeko, ate ffe nga bannayuganda bye tuliko ddala ddala. Era twongera okujjukiza nti wandibadde muntu mulungi n'okwata Ssaabasajja w'abantu n'omukomyawo eri abantu, olwo n'obeera ku mirembe naffe ne tubeera n'emirembe. Tuli mu lukiiko lwa Buganda, baganda bange, male okubayisaayo ate mulabe engeri abataka gye batabukiddemu omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga era bukyanga yeekaza leero amaaso gamumyuse anti bali takyalina kyagamba abataka. Mwebale nnyo mwenna abayimusiza eddoboozi lyammwe. Banange tweyanzizza, omusajja ono yeekaza nnyo era abadde asaana naffe ne tumwekalizaamu ne tumubuuza wa Ssaabasajja Kabaka gy'ali. Ali mu kwogera ku nsonga ndala nnyo, ensonga za Kabaka abadde nga azeebalamye naye mulimu tukoleddeko. Banange mwebale nnyo mwenna ku kyakabaka tewali agambayo era nga Katikkiro Charles Peter Mayiga twongera okujjukiza bw'ensonga z'olabuuza mbuno ogenda zizanyiramu, ogenda ziyisaamu amaaso, ogenda kuziyitamu buyisi, bo bannayuganda ze tuliko ate era nga twongera okujjukiza tuzitunuulidde ddala. Twongera okujjukiza nti Ssaabasajja Kabaka ojja mutuwa, ojja mu George Mwamukwese gwe nettebuhabulwa era ojja muwa abantu. Tetulina kintu kirala kyonna kye twagala wabula okuggyako okutwagala. Era twongera okutegeeza n'okujjukiza nti Kabaka waffe ojja kumutuwa oba ki twongera okujjukiza Mayiga Katikkiro w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga, twagala His Excellency, twagala Ssaabasajja Kabaka wagi wamuteeka mutuwe mutugambe gy'ali, olwo otambule naffe emirembe, naffe tetukulinaako buzibu. Wuuno Semyekazo nga yeekaza era nga bakola ebintu bye. Waliwo ebyetaago bya bannayuganda era nakyo nakimugamba abasinga okuwa omusolo ebyetaago ebyo ne bitasoosowazibwa okugeza enguudo, amalwaliro, amasomero. Oweekitiibwa Sipiika, disitulikiti ezisinga okuwa omusolo mu Uganda ziri 3: Kampala, Wakiso ne Mukono. Ndowooza ne Masaka egoberera awo kumpi awo. Okusinziira ku bibalo ebyali wala ebyennyini, naye enguudo ezisinga okuba embi mu Uganda yonna ziri Kampala, ziri Wakiso, ziri Mukono. Nze ekyo kyannema okutegeera. Ntambuddeko nagenda e Karamojja, mbadde e Bunyoro, mbadde Mwankole, mbadde wa yonna enguudo kawerette. Awamu ovuga n'omala essaawa ennamba tonalaba mmotoka wadde n'emu. Essaawa ewera nga tolabye wadde emmotoka n'emu, oluguudo kawerette. N'olyoka ojja wano ennakawuka. Ebyo byebireeta emberebezi ne biremesa abantu okuwa omusolo. Ndaba wano omuzzukulu wa Kisolo Oweekitiibwa Gasita Lule akola emigaati wali n'eŋŋaano. Okkuba erigenda ewe tebalikubanga koolaasi. Naye omusolo gwawa oli nalukolonga okukkirira ewe nayiseewaawo. N'ate nga yanagenda kumulaba naye asiisobola enfuufu yandindwalizaawo. Omusajja afumbye emigaati n'agimala mu sepiki. Naye naawe omusolo tebamukolera koolaasi.
mba njagala amata ente egamba sigiwa omuddo n'amazzi n'okulaba nti njirabirira bulungi bwe ziba ssente ziva Kampala n'ewakiso n'emukono baba ngambye ne Masaka lwaki bwe mbanga Masaka nze bwe mba ngenda ewaffe Kasandi Gombola Saba wali Bukoto Buddu nkwate kuba erigenda ekyotera okutuuka ewaffe okuva Masaka mayiro ziri 10 emmotoka etambula egedda bwite yeewala ntaana mumanyi sente ziveeyo Buddu mpitirivu lwaki ente etuwa amata nga amata tugaagala tetugiwa muddo oyinza otya sigamba nti ab'ebbali tebasaana nguudo za koolaasi si kyeŋŋamba n'akatono buli muntu yenna asaanidde okutambula obulungi naye ekyamazima singa okola oluguudo okuva enateeto ogenda enakawuka n'okutuuka e Kasandi sente mmeka gavumenti zeyinza okufuna sente mmeka bw'ogenda erudde eno olw'ekira n'ogenda eyo munda eyo ebintu negikolebwa eyo mitirivu gavumenti efunamu sente zitayogerekeka obungi enguudo zonna ntaana bwo nayise mu industry nabadde ngenda kukubagiza ab'amaka g'owekitiibwa Godfrey Kaya Kavuma mutabani we Paulo Kavuma yafiirwa omukyamu mbadde ndudde okuyita mu industry natidde n'okutya bw'oyita ku luguudo owekitiibwa Kaddu Kiberu alinako ekkolero eryalanja awo n'owekitiibwa Mandela mumumanyi alinako gundi mirimu gy'amaanyi kyekuba givaamu 7 mpitivu n'amakolero tosobola kuyitawo naye ekyomukisa Kabaka yampa emmotoka egatta bakuyita kugatta ne bayimirira ne bagatta ebipiira ne giryoka gitinda entaana ziri ne tulyoka tuyitawo wano mu industry eriya tosobola kukola koolaasi kakati abantu balaba ebintu ebyo nga bagaana okuwa omusolo amagezi bano aba gavumenti mbawadde mabi n'enguzi nayo gyeri eyo mba omusolo abakukuŋŋaanya era URA erimu n'abakozi abatamanyi bulungi bye bakola bwe kiri nga tebalina bukugu lwaki balonda abatalina bukugu kati ekivaamu ezo zenkaayana ezitaggwa ate omusolo bwe gutawebwa ffenna tukosebwa na bino bye tugamba binaakolebwa bitya nga omusolo teguweebwa awo n'abasuubizi mbakubiriza baleme kuggwamu ssuubi kubanga bwe baggala amaduuka nze natya oba tubadde n'obuzibu ku musolo ogukuŋŋaanyizibwa ate lwe banaggalawo amaduuka bwe baggalawo amaduuka abantu bannya abakosebwa ababoodabbooda tebatwala basaabaze abafumba emmere mumanyi abaana abafumba emmere mu kibuga obungi bwabwe kati amaduuka bwe gaggalwa abaana bonna abo bafumba emmere sente mpitirivu ze tufiirwa naye abasuubuzi bakubiriza muwandiise bizinesi mu mateeka temukola nkola eyo bizinesi si mpandiise mugende mu bannamateeka bababuulire bawandika bizinesi mukozese abakugu mu kkuma ebitabo kawaase sejjaaka kawaase babala ebitabo tosobola kukola bizinesi nga esusa obukadde 100 tolina mubazi wa bitabo n'otuulawo olunaku lwamu n'okwata kapeeni wasoma byafaayo nze nakolako mu kikuubo mbimanyi osanga omusajja yeggalidde awantu naye kapeeni awandiika obuntuntu buli ngano eyafulumye n'atonyeza akantu mulina okufunayo ababazi b'ebitabo ne baba balira ebitabo ojja kutwala akasente naye ati kajja okuzaalira sente endala era bw'otabawandiika bitabo ab'omusolo bo bagamba nti wakoze akawumbi kalamba olyaŋŋamye bambaza akawumbi n'emmere n'olutiko n'okukala basigala bangako ne mugayo ebitabo bibiriwa era abasuubuzi beebuuza entakera ku bakugu abamanyi ensonga z'emisolo ate abasuubuzi bagenda okukozesa emitimbagano ebyomutimbagano bitibasibira tebigenda kudda mabega byajja tebikyaddayo yensi bwetambula
tegukyaddayo oteekwa okumanya omutimbagano. Bw'oba tosobola gwe guyiga funa abagumanya. Abavubuka bano bonna abankobazambuka omutimbagano bakafulu. Abankobazambuka wano waliwo abasuubuzi ab'amaanyi, owekitiibwa Gasita Lule, owekitiibwa Viva Saalongo, waliwo owekitiibwa Mutasa Kafero Namulengedde, oba abo basuubuzi b'amaanyi. Sekiboobo, omumyuka wa Sekiboobo balina amasomero g'amaanyi. Bonna beetaagamu abavubuka. Mugende mubayambe ku by'emitimbagano babiyige. Kubanga bano abamusolo bajja ne bakola ebintu byabwe bayitwa syphilis. Mwabiwulidde syphilis? Syphilis kitegeeza kabootongo mu Luganda. Efris kati olinga bye boogerako tabitegeerera ddala. Ekivaamu ekisinga okuleeta omutawaana bantu balowooza nti bintu bizibu. Nze bwe nali sinabanga kozesa mutimbagano nali ndowooza nti kintu kya kitalo. Okutuusa lwe twavaamu ne patna nga tugule kompyuta tuziteeke wano tulabe ekinaabawo oba zinaatumira. Ne tuziteeka ku mmeeza n'emyezi ebiri tegiyitawo nga ebintu byonna obyekolera. Kaakati waliwo abakugu ennyo. Era kuba mukugu nnyo mu ebyo. Naye kirungi ng'olinako ky'omanyi. N'ensonga endala ab'owo omusolo baagala bagaziyizibwe babe bangi. Tulina abantu obukadde 3,500 mu Uganda yonna abawo omusolo. Abantu obukadde 3,500. Kati abasussa emyaka 18 kale bano basussa 18 naye bakyasoma. Naye abasussa 18 nga bakola ndowooza balinga obukadde oba nga 7 oba 9 10 bayinza n'okuwera 10 naye kuliko 3.5 bokka abawo omusolo. Walina okubawo enkola emyenderere esobozesa abantu abasinga obungi okuwa omusolo. Wetaagisaawo n'enkola ey'obwerufu mu kugereka omusolo kubanga ate tuwulira waliyo abasonyiyibwa emisolo ate abalala ne babinikibwa. Ebyo byonna si birungi. Naye ekinaasooka okuba ekikulu kwe kukola ku byetaago bya bannayuganda, amalwaliro, amasomero, enguudo n'okukendeeza obuli bw'enguzi. Ekitiibwa Sipiika kanjogere katono ku nkola ensomesa empya mu masomero. Abayizi abasinye ey'okuna bagenda kusooka okutuula ebibuuzo mu nteekateeka eno eriwo ey'ensomesa empya. Ndowooza ebiruubirirwa birungi mu nsomesa empya kuba mulimu okuyiga okunoonyereza, mulimu obuyiiya, obutetenkanya, okwefumiitiriza. Omuyizi n'atabeera okukwata bintu bukusu. Eyo nteekateeka si mbi. Naye ndowooza okusobola okufunamu omuganyulo waliwo ebyandibadde bibangulwamu abasomesa babe nga babimanyi engeri y'okusomesamu ebintu bino. Bye tulabyeko nze bwe ngenda mu masomero naye ndaba eno ensomesa empya si mbi. Omwana bw'aliga okukola sabbuuni ng'ali mu sinya ey'okubiri ey'okusatu, kibi ki kirimu ekyo? Byonna birungi. Naye amasomero gaategeekebwa gatya kyekyebuuzibwa. Waliwo nekyensaba gavumenti kirungi tulina abasomesa bangi. Waliwo ebisomesebwa ebyandibadde ebyobuwaze ICT enkozesa ey'omutimbagano yandibadde yabuwaze okuba kusinya ey'okuna. Mbadde sigamba abasuubuzi okuyiga eby'omutimbagano abaana babisome buwaze okuba kusinya ey'okuna. Ennimi ennansi zazibadde zabuwaze okuba kusinya ey'okuna. Nze nawandika ne minisita w'ebyenjigiriza Honorable Janet Museveni. Ensonga zino nazimuwandikira mu bbaluwa yanziramu kyokka yaŋŋamba nti nno tujja kubiteesaako. Ennimi ennansi, ebyobulimi, abantu 7 ku buli 100 balimi. Naye temusobosa bulimi ku buwaze ate n'ebyafaayo abantu bategeere ebyafaayo byaffe mu butuufu bwabyo. Nze ndowooza nti ebyandibadde byabuwaze okuba senior 4. Saba Ekitiibwa Sipiika, waliyo ensonga endala 2 ze ngenda okukoonako ntuule.
bamaliyo okubala abantu nga 10 ndowooza lwakutaano olwa sabbiiti eno mugende bababale timutya kijja kusobozesa gavumenti okubaako byeteekateeka ng'esinziira ku bibalo era bwe banaamala okubala abantu mujja kulaba obungi bw'abantu abali mu Wakiso mutegeere nti disitulikiti ekyo eryazaamaanyiziddwa nnyo kubidde eri abantu abali mu kitundu ekyo ne bwe kiba engeri gye basalamu zino constituency emu ey'Ewakiso ebamu abantu oba emitwalo emeka oba mitwalo 3 7 bwe kiri mu Wakiso wano ate endala zirina abantu emitwalo 10 obutawera abayitirivu mu Masaka omwo Gombolola eyo eya Bukoto Gombolola n'Ebukomansimbi bagiraani wangi Musaale Butenga abantu abali awo bayitirivu obungi kakati gavumenti ebiyamba abantu bigendayo mu bungi ki mugende bababala abantu bakubirize bababale omusolo bajja gwesigamya ku kukubala bati abasajja nti bagenda babuuza olina abaana bameka ate omukyala atuddawo ate abaana taboogeranga omanye Abaganda bino bye muwulira omusajja tabalirwanza omusajja tabala baana kyava mu kutya ku bakyala baabwe baleme kubayimba baba bati abakyala omukyala jjanove mumaze mwenna emyaka 4 ategere olinayo omwana anobe emyaka eyo n'okola otya abaana bajja kuba balira eyo mu bakyala bammwe gye mwabapangisiriza tebagenda babalira wano wonsula okiwa sipiika yali sipiika munno owekitiibwa Mahabab Semakalu natuulanga naye nnyo nga tunyumya ebintu bingi naŋŋamba mu oluzungu lwabayitirira kyekibalemesa okuzaala ate mutya nnyo ne bakyala bammwe naŋŋamba genda ozaale era bw'onoddeeko ojja kukola bwoti bajja kuba bakufukiramu wano ekikopo kya kaawa anti mmwe temuggwa kusoma mawulire ng'amaaso ogajja ku mawulire ng'otumya omukyala munno nno tiyasumulukuse Owekitiibwa Sipiika Owekitiibwa Semakalu yagattako nti ebikopo nga bibyo bijja kwatika akawungeezi ako naye bwe munaatuukira essaawa ez'okwebaka ng'omwoyawooya muna ebyansobako naye oli mwana waffe era yaŋŋamba nti kino tekiriiko ddiini tinaffe mu Basiraamu tolooza nti omwana ayogerekeka bannaye ndi mu Katoliki kimugendera ku ebyo temundeetere emitawaana ne Ssaabasumba mugende bababale Oweekitiibwa Sipiika kammalirize n'ensonga ey'ebyobufuzi kaleega bica mungi nnyo mu Uganda abantu bagwaŋŋana mu bulago abalala beevuma simanyi kuvuma bwe kuyinza kukuwangulira buwagizi bwe mba sikkaanya Oweekitiibwa Kaawaasi ne muvuma ettaayi eno gyayambadde neeva mu bulago mbuusabuusa era okuttako akaseera ako w'omuvumira
oluusi bavuma nga bisesa abantu bayinza okuseka naye emirundi egisinga abantu basunga oyo avuma ayogera ebitajja amansi entungo oyo gwe basunga naye wano mu kusooka bayinza okuseka oyinza n'okuseka n'olowooza nti bakuwagidde amagezi gempa bannabyabufuzi bawuliziganye bateesaganye basinganemu ekitiibwa ekyo kikwata ku bali mu ludda oluvuganya nga boogeraganya n'abali mu gavumenti naye mu budde bwe bumu kikwatagana n'abo abali mu ludda oluvuganya bokka na bokka n'abali mu gavumenti bokka na bokka kuba yonna yonnayo enkayana gye ziri basinganemu ekitiibwa obwetoowaze kintu kikulu bw'oba oyagala okutegeera obwetoowaze omugaso gwabwo wuliriza oluyimba lwa Misa Kisemakula olupya baluyita nti emirembe engalo Kabaka teyamusiima muwulirize oluyimba olwo fenna abali wano tetuli bakitiibwa fenna tusaana otuwuliriza bw'obeera omwetoowaze ojja kufuna bulungi amakulu g'oluyimba olwo naye na buli munnabyabufuzi alwetaaga nammwe basenkulu mulwetaaga mwe mulowooza mwe musoose okukulembera ebitongole bya Kabaka waliwo wano omuweereza wa Kabaka yagenda n'atabukira minisita n'amugamba si gwe osoose ne bwe mbasinze nsoose nimba mukamaawo naye nasoma n'akatabo ka Bill Clinton nga wali omusajja bamuyita George ng'alima bimuli mu White House abapulezidenti nga bameka yabalimira ebimuli bapulezidenti bajja ne bagenda yali agezako ga n'oyo George muwe ekitiibwa kye awo nno obubaka buno eri bannabyabufuzi okuwuliziganya okuteeseganya okusinganamu ekitiibwa wakati w'abali mu gavumenti n'abagivuganya ate n'abo mu biwayi byabwe buli kimu abavubuka baliwo bangi wano mbawa amagezi mwettanira omutimbagano guliko emigaso mingi omutimbagano guyinza okukuganyula oba guyinza okukunnyika gwolina okusalawo gwosalawo kati abantu bangi bayimiriddewo ku mutimbagano batunda ebintu abamu basomeddeko emisomo bakola ebintu bingi bayize ebintu bingi ebiri mu nsi abalala bali ku byabuwemu oba kuvuma oba kukola kutya mwalaba omuvubuka eyo yali avoola Ssaabasajja Kabaka netumunyweza n'abalala begendereze tujja kubanyweza otunulira omulenzi ng'oyo mwana muto omutunulira n'omusaasira n'omumusaasira waliwo eyampeereza obubaka tukusaasira nze mayiga ow'omutima omusaasira kuwe namugambye saasira bali Yesu baali bamukomerera yagamba atya basonyiwe kubanga namugambye bali bw'oba osaasira bw'oba osabira sinze abo aboogera bino bibi mulaba ebbaayi teteredde bulungi amudashida omutimbagano abavubuka mugweyambise bulungi ndooza muntegedde naye nsaba ne gavumenti eyimbule bonna abaakwatibwa olw'ebyobufuzi abamu bamazeyo emyaka 3 abalala bagisuseeko batugamba nti babalanga butujju obujulizi obubaluma ku butujju babuleeti nze bandabikiranga ab'ebyobufuzi
babate era enteekateeka zonna ezisobola okuyimbula abali mu makomero olw'ebyobufuzi nziwagira. Ekitiibwa Sipiika nga mmaliriza, njagala kugumya Obuganda nti ebitusoomooza tubirina, naye obumalirivu bwe tulina okuzza Buganda ku ntikko tebusalikangako n'akatono. Era obubonero bwonna wano nfunzizza ensonga nga 15 bulaga nti tutambula tugenda mu maaso. Kabaka bw'atabeerawo mu nsi ekitusoomooza nnyo, naye mulimu gwaffe ffenna abali wano n'abali ebweru okulaba nti emirimu gy'Obwakabaka gisigala gitambula. Kabaka atusange tuwoze olutabaalo. Tetwagala kubanga ono gwe baawa ebikozesebwa. Mukama wange watuwa ebikozesebwa n'ovaawo n'ogenda. Netugamba tetweteekera katukulinde. Oyinza okujja n'obitubanja. Olugero mulumanyi mu Bayibuli bagiyita talanta, naye ndowooza baali bagamba bikozesebwa. Oli yagaba entandikwa ate ye n'atambula n'agenda nannyini talanta, nannyini ntandikwa capital. Bwe yadda n'asanga ono omujagujagu ng'ebikozesebwa bizaazizza, yamugamba mbeera ku lusegere. N'addirira n'amugamba naawe sembera kumpi. Oli atalina kye yakozesa mu bikozesebwa bamugamba fuluma ebweru, temumuwona nnyama. Akati tukole ebisoomooza weebiri naye tukole Obwakabaka butambule. Ssaabasajja Kabaka bw'anadda nga tuwoza olutabaalo. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Ekitiibwa ennyo Katikkiro, tukwebazizza nnyo okwogera ebigambo ebikwata ku Bwakabaka bwa Buganda. Kakati ab'ekitiibwa abakiise mwenna, ekiseera kituuse eky'okuteesa ku kwogera kwa Katikkiro. Kakati okwogera kwa Katikkiro kuno nga bwe mutegedde nti tujja kuwanika emikono, naye nja kusooka nsabe abo ababadde tebatera kuwanika mikono ne banaawanika naye nga kiyinza okubeera ekizibu. Naye bwe mubanga musobola abatatera nnyo kuwanika mikono, muwanike nsobole okubawa obuvunaanyizibwa buno oba omukisa ogw'okuteesa. Sinagamba nti mutandike, si kaakati. Kaakati n'ekirala nti kyendaleero obwedda kyendaba nti buli omu abadde awandiika nga Katikkiro ayogera. N'olwekyo omuteesa omu ensonga bw'aba amaze okugyogerako, mbadde nsaba gwe ate bw'oba owanise omukono ng'oli agyogedde, si lwakwagala kukulaba nti onooteesa, naye bw'aba agyogedde n'agimalayo, mbadde nsaba nti awo okkakkana nti ensonga eyogeddwako. Naye kasita otandika nti nga Oweekitiibwa Gundi bwe yateesezza, nja kuba nkuyimiriza era nsaba mujja kuntunuulira bwekuwa eddakiika ez'okuteesa ozimalirize bulungi ng'otunuulira, kubanga nina obubonero bwendaga nti ekiseera kiweddeko ekikyo omulala ateese. Nga bwe mulaba nti obudde bugenze, tuli mu ssaawa 6 n'eddakiika nga 15, ng'ate tulina okuva mu kifo kino essaawa 8, ng'ate mu ebyo tuli munamu ne Kamalabyonna okuwumbawumba, kuba bwe munaateesa ate alina okuddamu tuloge tuwumbewumbe. N'olwekyo ab'ekitiibwa mbasaba tubeere n'obuvunaanyizibwa nga era bwe tumanyi nti muli babuvunaanyizibwa, tugende mu maaso. N'olwekyo katutandike kaakati, era nja kugenda nga tutobeka
oludda olw'eno n'oludda olw'eno abaami n'abakyala ab'ekitiibwa ekibiriza okutambula. Katutandike na oludda olw'eno. Nja kutandika gaba nabasabye emikono egitatera kujja. Wali waggulu nedda aliraanye njagala aliraanye owekitiibwa Mutaasa aliraanye owekitiibwa Mutaasa Kapeero owekitiibwa oyo. Neyaza nnyo owekitiibwa omukubiriza erinnya ze Ssempijja Emmanuel okuva Essingo. Owekitiibwa Katikkiro, kwebaza era nkuyozaayoza olw'enteekateeka eyamwanyi Terimba. Era nsaba okukutegeeza nti bwe guba mupiira penalty yakutta akatimba. Naye nsebo owekitiibwa Katikkiro, nsaba okutegeeze nti wadde nga penalty yakutta akatimba. Owekitiibwa tuteesa bwe tuti nti njagala okutegeeza owekitiibwa Katikkiro, so tomugamba butereevu oyita munze njagala saba omukubiriza okutegeeza Katikkiro nti abantu baffe zo ssente bazifune, naye waliwo obuzibu nti tebannaba kumanya ssente ezivudde mu mmwanyi. Emmwanyi obutabalimba bagenda gikozesa batya. Kino ewaffe gyenva Binikira Jogoli osanga buli katawuni kati saawa zino abantu batudde dda batamidde awo emwanyi begenda kubalinga. Era buli katawuni kootuukamu waliyo abakyala bano abawala abato be twakazaako erya Neeko neekolera gyange netubatolako nti Neeko, naye ngaekibatutteyo kulya ku ssente za mwanyi Terimba. Era ssebo sipiika nsaba ntegeeze Katikkiro nti wadde nga atugambye nti okusinziira ku mulanga gwa baffe Ssaabasajja okukendera kwa Mukenenya kutuuse ku bitundu 54 ku buli 100, naye ate okusinziira ku mbeera eriwo kyannaku tugenda kuddayo guliro. N'olwekyo nsaba abakulembeze bonna aba gavumenti eyawakati naffe ab'obuweereza bwa Ssaabasajja Kabaka okuddayo okusomesa abantu baffe bamanye ssente evudde mu mmwanyi. Emmwanyi obutatulimba tulina gikukwata tutya. Neyanziza nnyo nsebo sipiika. Webali nnyo kati ludda lweno yes. Neyanziza nnyo ssebo omukubiriza w'olukiiko. Ebyange biringa bisatu. Ekisooka nsaba okwebaza ekitiibwa sooka omala okweyanjula. nze Hajji Habibu Kizito nva Kyaggwe. Nsaba nga mpita mu ggwe mukama wange okwebaza ow'ekitiibwa ne ttiimu yonna ng'ekulemberwa mukadde waffe ow'ekitiibwa Katikkiro, engeri gye bakuttemu ensonga za Buganda ddala mu kiseera kino nga Buganda badda mu kusoma okw'ekitabo
ku nsonga zikwatagana ne mukama waffe Ssaabasajja Kabaka. Wakuti ensonga zino mu ngeri ya bugunjufu ate obwesimbu. Nkwebaza mukama wange nga mpita mu sipiika. Ensonga y'okubiri nsaba okusaba bonna abantu b'olukiiko na bonna abali mu nsonga za Buganda okukwata ensonga zino nga tuyita mu mitimbagano. Eggulo waliwo akatambika n'abyankale ku mutimbagano okukatasanyusiza. Ng'omuntu ayogera ng'ate ali kitundu ku Buganda naye ng'ayogera ebigambo ebikabadde birungi nga byogera Katikkiro nga bwe yagenda ebbanda namugasomye bamemba bakalemi namuganda kuyingira mu lubiri. Ensonga zo teziba nnungi sona toba webudde Obuganda naye sinyagala okusembayo mukama wange asaala kutwala budde buwanvu. Nsaba okwebaza nga mpita mu ggwe omumyuka wa Katikkiro omumyuka wo ne ttiimu yonna eyajja n'embeererawo ezafiirwa kitange ng'ennaku z'omwezi 28 mu kuziika ewaffe ebuyiko mu Kyabba. Sajja kusingakawo ssebo nsimbe nnyo webalinye olina webale nnyo ssebo. Neyanziza nnyo omukubiriza w'olukiiko, erinnya lyange nze Nabulya Agnes Nkugwa, omukiise ow'abakyala mu lukiiko luno. Ensonga yange njagala okwebaza nga mpita mu ntebe yo neebaza Kamalabyonna olw'emirimu gy'atwanjulidde egikoleddwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Naye nga mpita mu ntebe yo njagala kwogerayo kyesuulidde ng'ow'abakyala Maama Nabagereka twakuza olunaku lwaffe ng'abakyala mu Buganda. Maama Nabagereka yali omugenyi omukulu, twali mu ssaza ly'e Bulemeezi Essemuto era olunaku olwo lwagenda bulungi. Nga mpita mu ntebe yo ndowooza Oweekitiibwa Kamalabyonna yeerabidde okukyogerako, naye nange mbadde nsaba okukyanjula wano olunaku lwaffe twalukuza ng'abakyala mu Buganda. Neyanziza nnyo neyanziza. Webale nnyo Oweekitiibwa. Neyanziza nnyo ssebo. Nze Nakyeyune Gladys Ssekitende nga nva mu ssaza ly'e Ssese. Neebaza nnyo Katikkiro okututegeeza ebifa mu Bwakabaka. Mu kwogera kwa Katikkiro ayogedde ku ntobazi ezireese amazzi okubeera amangi oba okwandaala buli wantu. Kino nga ffe abava mu ssaza ly'e Ssese kitukosezza nnyo kubanga ffe tutambulira ku mazzi ate ne bwe tuba tugenda mu mazzi tulina okuyita we tuyita aye ne tuleka tugenda mu maato oba mu mmeeri oba ku kidyeri kyonna ekiba kigenda okutusaabaza ku mazzi. Naye bw'otuuka ng'oyisa esayidi y'e Masaka waliyo Bukakkata ate n'omwalo gwe tuyitirako tutuuke Bukakkata Bugoma. Naye bw'otuukayo kati ku ssaawa eno abantu okugenda okulinnya mu kinaatusaabaza ku mazzi otambula okuvanga wano n'eri nga mutambulira mu mazzi nga tolina okuziggyamu erudda olw'e Masaka n'oludda olw'eno Entebbe gye bayita e Nakiwogo byonna wafaanana. Kaakati bwe mutuuka awo kwegamba mubulwa n'ekyokukola abalina ebintu kino kivudde era nga Katikkiro bw'atugambye
nti abantu abeesenzezza abalima mu ntobazi kino ndowooza bannaffe abalina abasoma ebintu ebikwatagana n'ebyo banakikakasa amazzi ago gabulwa wegalaga kati fe abessese abessaza ly'essese kwegamba entambula yaffe eyonoonese nnyo 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 era kati singa mwagala okujja tukyalirako muyinza obutayagala nakuddayo tukoze tutya ekintu kino kyogerwako buli kaseera ekyentobazi ne bw'otuuka wano mu Lwera amazzi abantu balimyemu amazzi gonna gandaala bwandaazi tuuka mu kkubo eriva Essese Ngodda Masaka awo wona amazzi gonna gagenze gandaala nga abantu babulwa entambula tubeeko kye tukyogerako nze mbadde nsaba kiteesebweko ekintu ekyo mu buggumivu tuleme kukyogerangako bwogezi ne tukirekawo kubanga ekintu kino ekyokulima mu ntobazi ekyokwesenza mu ntobazi kireese ebizibu bingi nnyo ate tukikolwako amayumba gonna tuukayo eyo ku myalo gyaffe amayumba gonna gali mu mazzi abantu tebakyakola ki tebakyagabeeramu bagadduka mudda ensonga eyo ey'amazzi ninayo n'akantu akalala ak'okubala abantu akantu ak'okubala abantu mbadde nsaba oba nandisabye nti abantu abalina gye bakolera oba bandisigadde ngayo ne bababalira eyo kati nga ffe ab'essese abantu tuli batono bw'oba obaza abantu baayo ojja kwesanga nti tulinga mu mutwalo gumu mitwalo ebiri nga batubaze kuba abantu bonna abakolera essese mu biseera bino ebyokubala baddukayo ne bagenda ewaabwe n'osanga nga abakolera essese bangi nnyo abadduseyo ne baddeyo ne bababalira ewaabwe kati ne batuteekerateekera ffe ng'ab'essese obuntu obutaliimu kubanga batubala nti tuli bantu baki batono bwe bagenda okuwa ebintu ebyo bye bawa nga tugambe gye bagamba disitulikiti Kalangala obuntu bwe batuwa buba butono nnyo nga ekitiibwa ensonga etegerekese wumbawumbako neeyanziza ow'ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka awangaale ebigambo byebyo mu lukiiko lwa Buganda era ng'omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga ndowooza muwulidde ebibuuzo ebibadde bimusojjasojjera naye nga ayeebuzaabuza tayagala biddamu bulungi naye nga bo abataka ba Buganda babadde bagezezzaako okumugamba ekintu ekituufu era tweyanziza nnyo bakama baffe mwenna abayimuse okusetula eddoboozi lyammwe ku lw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka mwebali nnyo mwebali ddala ate twongera obbasaba n'okubajjukiza n'okubategeeza nti temujjangu kutuukiriza era tusuubira nti bwe tutambula bwe bati tewali kitagenda kutambula era tewali kitagenda kuddamu era eggwanga lyaffe lijja kukyuka eggwanga lyaffe lijja kununulwa Katikkiro Charles Peter Mayiga okoze kyamaanyi nnyo okuvubbaza abantu okubalemesa okwogera okubalemesa okuvaayo okuwanika amaloboozi gaabwe okubalemesa okwogera ku nsonga za Kabaka waabwe naye essaawa zino tulabira ddala nga kati abantu bakuguddemu era baganda baffe mikwano gyange nyongera obajjukiza nti twebaze nnyo nnyo ddala mwenna abayimukiddemu okubanja Katikkiro Kabaka waffe.